kikulu. Omukyala yenna ng'alina ekizibu ky'amaka wetuli biseera bya school fees oba tebanaba kuwa school fees tukusaba jangu. Nti tulabye enjawulo bw'ogerageranya n'emyaka egiyise bwe twalina embeera etali nnungi nga engeri gyokka gye tukolaganamu y'eyokubeera nga waliwo obuzibu kusitula teyagaasi n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Omwaka oguyise kibadde kya njawulo nnyo era tufunye obuwagizi bungi nnyo okuva mu katale kano nga batuwa amawulire agakwata ku bumenyi bw'amateeka n'olumu nga batuyamba okulwanyisa obumenyi bw'amateeka bo bennyini. Ababbi abamu babadde babeekwatira ne babaleeta ku poliisi era tugezaako okwogeraganya n'abantu baako batubuulire obunafu obuli mu poliisi tusobole obugonjoola bwe tusobola okugonjoolerawo bwe tutasobola tusobole okubalaga offices mwe basobola okujja obunafu obwo bukolebweko mu bwangu ennyo.